Kurwalero omukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine unagenza maaso n'okuba nti alangiridde nga ekibiina bwe kigenza maaso n'okuba nti kijjeeyo okuwaabako kyali kyatwala atuliriza mu kakiiko akavunaanyizibwa ku ddembe ly'obuntu mu ggwanga bagambye nti nedda Madamu chairperson ne commission bamuwandiikidde cheya bamuwandiikidde babagambye nti twateekayo ko mujjukira nti tulina complaint gye twateekayo mu mwaka gwa 2019 kakati tu mukubawandiikira in fact yali December bagamba nti twabawandiikira nga mu 7 December omwaka gwa 2018 oluvannyuma lw'ebitongole ebya security okubulookinga concert eza music zenale nnyina kumpi 20 netujja ne tubaloope ne tubagamba nti bannange lwaki batugaana okuyimba ng'ate abalala bayimba ebyuma byaffe ne bagende maaso n'okuba nti babitwala ne bagaana abantu baffe okufuna ekyokulya because tuli mu byabufuzi ne tubuuza nti bwe tubeera mu byobufuzi tuba tusse muntu omuntu bw'avuganye omuntu ng'ayimba abasse muntu kakati ebyo twabyo bategeeza ku mulundi guli ne tubawa okomplaininga kwaffe ne tubagamba nti bannange lwaki abasajja batugaana okuyimba ddala bwe nafuuka w'ebyobufuzi ne muŋŋaana okuyimba ne mu konsati zange zonna lwaki kakati ku makya g'olunaku olwaleero ne bategeeza nti tulabiseeko ku makya g'olunaku olwaleero oluvannyuma lw'emyaka 50 nga tubawandiikidde ebbaluwa eyo naye temwafaayo yadde mu abakulira akakiiko ak'eddembe ery'obuntu article 28 of what is left of the constitution of Uganda egamba article 28 nti yeyo kesigaddewo mu ssemateeka waffe egamba it provides for the right to a fair hearing buli muntu n'awulirizibwa it provides that a person shall be entitled to a fair, speedy and public hearing before an independent and impartial court or tribunal. Semateeka agamba nti omuntu omuwulirizangako mu ngeri erife ate mu bwangu nga tolina kyekubira naye munnange wone ebya speedy hearing before an independent and impartial tribunal tebikola muwulirizaako bamu n'olwekyo tugenza okulaba nga temutuyambye emyaka 5 nga tumaze okomplaininga nti baatugaana okuyimba emyaka 5 nga tumaze bategeeza nti aba security bawamba ebyuma byaffe nga tumaze baraga nti bali feya temufuddeeyo kati mubiviireko ddala tobejjeeyo mirundi mingi nga batukolako efujjo musirise busirisi bantu bawambibwa bantu bakubwa bantu bakola ki musirise busirisi kati obivuddemu yebbaluwa yatuliriza ebisinga ku byo kuyo mugenda kwongera okayika nti mubitegeera ebisinga ku baluwa